Enteekateeka z'okulonda kugendereddwamu okujjuza ekifo ekyalimu omubaka Muhammad Ssegirinnya eyava mu bulamu bw'ensi eno ku ntandikwa y'omwaka guno. Zitandise olunaku lwaleero n'okutereeza enkaala z'abalonzi mu kawempe ey'omumambuka nga kino kyakukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. N'okutandika n'olwaleero okutuukira ddala ng'ennaku 31 omwezi guno okutereeza enkalala z'abalonzi oba regisita ya Kawempe North wegenda kukolebwako. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama mu kutongoza enteekateeka eno ayongeddeko nti newankubadde waliwo eddimu ery'okuzza obujja enkaala z'abalonzi okwetooloola eggwanga lyonna, abantu b'e Kawempe basaanidde obutabuzaabuzibwa n'okwewandiisa okw'emirundi ebiri era abataalonda mu mwaka gwa 2021 tebasaanidde kulekebwa mabega. By election enkola y'emu, regisita y'emu, ebyuma ebyetukozesa bye bimu, basitaafu abakola be bamu. Byabakama agamba bakwanja enkaala z'abalonzi b'e Kawempe y'omumambuka okuva ng'ennaku z'omwezi 10 ogwokubiri okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwe gumu. Okuva ennaku 19 okutuuka ennaku 24 tujja kubanga tutunuulira lisiti z'abantu abo abanaaba bagambiddwa nti tebasaana kubeera mu register. Oyinza kuba simu na Uganda. Asabye abagenda okwesimbawo okwewala okukola obuvuyo gamba ng'okwegazanyiza mu kkubo awatali kukkiriza abantu balala kozesa luguudo. Bw'atyo n'asaba buli omu okugoberera amateeka g'ebyokulonda. Ba security ate okujja ba poliisi we bagezaako okutereeza embeera ate babaawo okubagana babaawo ki basebo n'abanyabo basaba nti okulonda kuno tugondere biki by'akakiiko k'ebyokulonda kye bagamba. Ffe nga kakiiko buli omu aba yesimbyewo tumutwala ku mulengo gwe gumu tetwawulamu. Akubiriza abakulembeze Kawempe n'abatuuze obutakkiriza abantu batali b'e Kawempe okujja okulondera mu kitundu kyabwe era n'abalonzi abasabye okukuuma emirembe. Tubasaba temukkiriza abantu abatali batuuze mu Kawempe North oba abatazaalibwa mu Kawempe North okwagala okukyusa oba bava Kawempe South oba bava Makindye okujja ate mu kaseera kano kwenyigira mu kulonda kuno kwa by election eno eriwo temukkiriza. Ekyabeesimbyewo okugulirira abalonzi Byabakama akivumiridde. Ekintu ky'okugulirira abalonzi nemubawa sabbuunu nemubawa obusukaali nemubawa simanyi 1,000 banange muba mutyoola demokolasiya yaffe. Demokolasiya yaffe si nyaanya ku mudaala. Mbasaba bwe butuukidde olwaleero ng'abantu abasoba mu 20 bye bakavaayo okulaga obwagazi okukiikirira abantu b'omu Kawempe y'omumambuka mu palamenti, kyokka buli omu yeewera nkolokooto nti ye mutuufu ate yasaanidde okwongerayo omukolo gwa Ssegirinnya mu maaso. Yatuwa obuwagizi lwaki bagenda kulaba nga bwe bawagira muweereza mu butuufu asobola okuyimirira mu bigere bya Mr. Update. So mukulu Byabakama twagala obeere okwesa amazima n'obwekanya mu kalulu kano kutugendamu oba mu by-election eno gye tugendamu nga tujjuza ekifo ky'omubaka Ssegirinnya Muhammad omwagala w'abantu. Njagala Kawempe yebeefunamu lwaki nga nti munnakawempe yabaafunamu munnakawempe yagenda okuwangula ng'alonda omu byefuna byonna bitandika kuddanga bwegeti ndi musajja musuubuzi ngezezaako okuyamba abasuubuzi mu Kawempe atali omu abatali babiri. Byobulamu tugenda kutandikira Ssegirinnya we yakoma kulaba nti nno era nange nina enteekateekawo eddwaliro ejja kubeera mu Kiyanja zone okulaba tujjanjaba bannakawempe. Ennambika efulumiziddwa olwaleero eraga nti okwewandiisa kw'abagenda okwesimbawo e Kawempe kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 naye ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri ng'okwekebejja ebiwandiiko byabwe kwa kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 27 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 ogwokusatu. Okuyega abalonzi kwa kutandika mangu ddala ng'okwewandiisa kwakaggwa ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokubiri okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 ogwokusatu. Olwo abalonzi bakirira akabokisi ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokusatu. Sessions nga bwe batugambye 1997 okulonda lunaku Uganda tulondolera lunaku lumu lwakisoboka kugenda kubaawo ennaku 13 okulonda
mu bifo ebyo nga bwengambye. Kawempe y'omambuka eriko vawampitewo mu kaseera kano erina emiruka 9 n'ebifo ebirondebwamu 197 kakati ekirindiriddwa kwe kulaba ani abantu ge banaasiima okubakiikirira ebbanga eribulayo okumalako ekisanja kino. Mu kalulu kano mwe mugenda okubeera okulonda kansala akiikirira abantu ba Kazo Angola ku lukiiko lwa KCCA.